brain attack bwe bulalu bwe nkugambye manyi kankule buli everyone is a mad person nechisinze how mad are you the level of madness kati president Museveni waliwo ebintu byayogedde nenga kati level yeyongeddeko erinnyeko why nyena kinyu either ebintu biri byasobola okuba nabyo either Shiba mulalu oba mulamu. Shiba okwawukana ne Jeff Chiwa either mulalu oba mulamu because two things ebyo ebintu bisobola kwegatta either oba mulalu oba mulamu kagamba either wayinza obba w'ekikyamu oba nga mutuufu buka nga babiri basatu okay ate gwe nali manyi by the way kagamba olinga gamba ba ex te ba ex mwana ono gaye yakuba nti ba ex bange bonna bafa not si kupanti no babaziika bati ne waliwo okupanga waliwo ba ex abo abanyiiza nga balinga ntunuka mama wanjagalako nga ninga mukene kati ndi kyennyanja tambula zungira muri tojja kwogera nayagala of course awo natagala kunywa ku story ye eri yali azina then ayingira mu obsession awajinyumiza ostegedde awo ye wanyumya naye kakati fe group kicho mbuzizo okuzina yekka oba mu group bamu twamulabako mu group osegera era waliwo waliwo abantu abamu abavayo bwayise Chester yagala omuvubuka yavayo zimanyi bawashi bale banze twagenda nga Gideon muganda wange wali ku Sapporo nenga andeta nnyo ku Chase Johnson kati yanzijukiza kati Shiba of course awo natagala kunywa ku story ye eri yali azina then ayingira mu obsession awajinyumiza ostegedde awo ye wanyumya naye kakati fe group kicho mbuzizo okuzina yekka oba mu group bamu twamulabako mu group osegera era waliwo abantu abamu abavayo bwayise Chester yagala omuvubuka yavayo zimanyi bawashi bale ebyo byayita ne Shiba alabika takujjukira atajjukira na kujjukira nti oba ali akwebase nako kubanga waliwo olukonko lunene between yo na ye n'abavubuka nga babiri basatu okay ate gwe nali manyi by the way kagamba olinga gamba ba ex te ba ex mwana ono gaye yakuba nti ba ex bange bonna bafa not si kupanti no babaziika bati ne waliwo okupanga waliwo ba ex abo abanyiiza nga balinga ntunuka mama wanjagalako nga ninga mukene kati ndi kyennyanja tambula zungira muri tojja kwogera nayagala Shiba nze bawa Shiba naliko Shiba okay kati wagenda n'ebitundu bye byekyamu lyoko tugambe mbu nali bawa Shiba tambula genda ba ex mwenna baafa mutuyambe toyogera nga tetukugambye osegedde so mwana yakuba oluyimbo bobo omwana tewagenda na bitundu bye byakyama toyasama sirikira muri kakati Shiba woba ogamba mbuno kankubulye kyebagamba nti ba ex bange baafa mwava mu bulamu bwange sibamanyi sibajjukira waliwo omuntu omwe yajja yansangawo n'atandika banange mwana gwe afuuka sita tonzijukira banange omwana olinga tweraba oba mu senior 2 ng'omanya ebintu by'ekito n'atandika bane omwana no nga taswala n'atandika kyokka banange abantu baagala ku bannaabwe banange banebeerabe nga mutuna bweti nga wona omwana namulabawo kyokka ng'ayogera tuli mu bantu nayoge kati n'ennyimirya buyimirizibwe netandika kusibayiringa naye nga munda muli ngamba look at this stupidity nga nkugambye yasituka anti kati nze mbuuza abantu kati yasituka najja n'abawala be yali nabo okubakakasa nti ki nti ex ye yeeyogerako nze nosoogera kati paka namugamba naye maama okwebaka n'ennyabo ebyaddala biri nti sikujjukira nalinga muyiyeeko amazzi n'asooka atunula bw'ati kati nanzijukiza nze wali ku gundi olaba agakaani weri agakaani okujja campus center nabinyumyadde ebintu ebyo omwana gwe nasooka okula kwa of course lyesome lyali little bit local naye nga onosanga omwana natandika okutambuza segere kino ndi boyfriend we newcam anti kati ffe twalinamu ovudde eri ku agakaani ate oze campus center bambala bbulu bitira tebitegerekeka balaba olulenzi olugoggofu ffenno tufuuse agererwa mbeera zavoona omusajja atutwala speed nga tetutegereka twali bavubuka balungi bazibu gwe gyobuuza eri namatovu very handsome gundi creatures so kati ba ex b'abantu
bambi bunize emimwajo obeereri nze abavubuka abo abatera okuvaayo nali bashi kagamba cyane ngamakalira bono oba guno musambwa butatege nze kati for example kati nze sola kuvaayo nengamba nti ndi ex wa Rema. Why would I do that? Omusajja otegedde sigambye mbu nakwana ko Rema nengambye obangeza mpe example kubanga kati Rema uli mwanyinaze Rema story yatendala nnyo kyovula buli amukona ko ndi bati mu Rema babukubi kuba bukubi nze nnyumirwa nnyo omuyimbi avudde ku zero n'atuukako watuusa omuyimbi omuwa respect naddala nga mukazi kubanga byabayiseemu gwe tobikola ki tobimanyi nasurvivinga obulwadde nasurvivinga bupresenta bwe Uganda buli kapresenta katulaganikaga oyo no kayetoolole naye ajja kuba wange bupresenta bwe Uganda. So omuyimbi bw'ate mba muwa respect. So kino kyobuuziza kagamba mu bufunze Shiba gwe mmanyi omwana yenna abasurvivinze mu industry ya Uganda abalwanye entalo omwana asurvivinze mu industry ya Uganda abalwanye entalo ne waba mulenzi nga apukami katolaba bali voice abajja simanyani no bunu biti abonna simanyi soja biti abonna balaba nsaba Katonda abaana baleme kulwala nga batandise kuba batandikidde mu maanyi baleme omanyi lwaki bashuga mami babeetezaawo babeeteze bwetezi jukira kakati ababaana kati pressure gye baliko kakati bawo be bawangudde za award wadde zabaddemu ebituli byazo naye kati omwana oyo kati engeri gyakutte ku award ajja kwagala okuvuga V8 nga Eddie Kenzo ajja kwagala okutandika takyalya makindi otegedde naye ate nga Eddie Kenzo okutuuka okubuwanga takyalya makindi kugambye yalyanga makindi nga afuuse nasita nga bali eri wansi ku luwombo era nga bateekamu n'ekifaananyi kye nze yantwala eyo yali Eddie Kenzo gayi wa Eddie Kenzo nga ajja kutwala Eddie Kenzo waalya ova ku kalenda n'osigala ng'okkirira oba kyekigende busaabala waliwo restaurant oba bagiyita luwombo simanyi bwe bagiyita kati gwe gwasooka okujja naye nga ndeese kyaliiwe mbu antwala wa Eddie Kenzo wakola ki waalya naye nga restaurant mwatta oba weewujja naye nga ebyokulya biwooma baleeta empombo z'esimanyi bitya naye oba weewujja oba kati bagigaziya something kati olaba Eddie Kenzo yali afuuse sita naye ng'akyalya makindi kati bano abaana baffe kati ye ekyo takimanyi nti Eddie Kenzo yakimaintaininga paka ku level agenza okuwanga awangudde beat ng'akyalya makindi otegera naye ate ajja kusanga abo bonna abaana ebalazeeko nga tasobola nagenda ku papaazi kuli awo ewa misaaki alabanga ewali loko naye kakati nga buli abava ebulaaya ffenna tugenda wali wakojja misaaki kulya naye nga ye alaba wali loko otegere kyekugamba so mu bufunze that is it so I appreciate naye nga tuzze ate sijjamu simanyi nnyo Shiba yaani kubanga mba saagala lumu nalabako nafuna omukisa omanyi waliwo abantu mu Uganda nga to me obadde are not appreciated so much Jeff Chiwa kunze ndowooza yali asaana kuba mu America Jeff Chiwa yali asaana kumanaginga abantu banga ba Drake ba Chris Brown kwegamba guy ayina standard ayina character ayina stature ayina Jeff Chiwa has all what it takes to be that international manager. Otegedde nafuna omukisa namukubira essimu nampa appointment ntusinkana nendaba disaccomplished guy nengamba wamma kyovola buli kyakwatako tekirema yasooka nangamba kaye nkulaba ku ssimu naye kaye mba nkusaba bamma mwogera ku baana bano abamu kati yaŋŋamba oba muyimbi we yaŋŋamba mwogera ku baana bano abamu naddala abaana bano abawala tembakuba nnyo mugenda ne mubagamba ebintu ne bakaaba ne mu bisenge kati engeri gyakyogeramu Jeff yali so kwegamba yankwatako nnyo nenga because sometimes oyogere kati me I didn't know nti osobola okwogera kati ku muyimbi ng'oyo n'akaaba nga it's not political kati bambi yakyogera n'akirekawo nga tagambye muyimbi ki nempulira nga mu ngeri gyakyogeddemu eri professional this is it was brotherhood and sort of the kind nentunulira Jeff Chiwa ne byakola
Nengamba singa mu Uganda twalina ba Jeff Chiwa 30 singa baka million teba strugglinga kubanga kati fe chameleon fe tumita the king of Eastern Central Africa ne mu byaddala kati ekiriwo akasajja ka Diamond Platinum katandika okwambala engate zigenda mutoyi nga kataddeko manya g'abayimbi baffe kituluma nno tusirika luti ne kituluma ne twekaza bwekaza ne tudde eno ne twekaza fekka ne tugamba naye banna kasajja nga kwegamba fwe tuleetayo ekintu ko tekoogera ko kakola bukozi twagenda tugamba tukasinga obusajja ne kaleta frit ekimanyi okuteekawo emmotoka 1 2 3 4 nga temulimu ya mu Japan n'ogu ne katubuniza kati abayimbi baffe tubaagala nze waliwo abayimbi bentunula for example nze nsobola okubanga nyina besitakkanya na Bebe Cool ne Bebe Cool omutunula bw'oti ng'ayimiridde n'ogamba kati Bebe Cool ono n'aba ne manager Jeff Chiwa kubanga tolaba Bebe Cool enkula ye alinga ng'olaba Palaso bwafuba tukeeryo manya star azze mu kifo waba tannayogera ye Bebe Cool nga tannayogera bintu bye Bebe Cool ajja bw'ati problem ya Bebe Cool kale yayagala nnyo politics ne muzeyi whatever ebyo ne Bebe Cool wajja bw'ati n'ayimirira bw'ati nalaba omuntu akikola Eddie Kenzo ajja ku stage bw'ati afuutuka jafuutuse n'ayimirira bw'ati n'atwala eddakiika nga namba katalineko kyayogera ng'abantu bakuba bukuba nduulu kati Bebe Cool tulina abayimbi kati olaba Eddie Kenzo structure zaabwe Bebe Cool asobola okujja bw'ati ku stage enkula ye niwatunula mwenna nemuga ya Uganda kati omulala Palaso Palaso omulaba ti Palaso ayimirira ku stage bw'ati n'omutunula bw'oti n'ogaba bannange ono muyimbi ki otegedde waliwo gwe mbadde nja okuleeta naye bajja kugamba era mujubisa kati kankubulire kati ebyaddala kati kankubuulire lwakubanga kati abantu bajja kugamba nti tuyingidde mu byabufuzi naye ebyaddala oba gwali mbadde ngenda kubuuza ono oba yali alabye ku kivu kya Bobi Wine. Bobi Wine asobola okukwata akazindaalo ng'ali mu audience eyimabega nayogera ebigambo bibiri buli muntu n'ava ku katebe najja ku stage bw'ati ng'adduka asobola okujja bw'ati ng'atambula tadduka naye ayina engeri gy'atambula bw'ati mwena nga muli mu kivulwe mwenyize ne mutandika mwenna okukola nga bakuba bukubi ngoma nga waliwo abayimbi nga kwegamba Uganda ya Katonda yabatuwa nga balina that stature nga they can pull the audience nga kyebakola kyonna otegere kyengamba ye radio yes radio asobola okuba yali tatuuka mu kikeera mu ntunula kati nga olaba ba Palaso ba Bebe Cool baani kati olaba Bobi Wine mu nkula si munene nti alina bode nga bano benkugambye ne Bobi Wine waliwo kye bayita atuka ku stage waliwo kye bayita anajamini sana ng'omuntu owulira ajje mwana Bobi Wine akola ekivulwa nekyasembayo wano ngundi ya Kabaka oba ye bagita nkuuka bali bagita enkuuka show President Museveni yagamba yali agiganye actually nze enkuuka wegwa like in 2 weeks tugenda kusingana President Museveni n'ayogera ekintu nga tutudde n'agamba yenyini President Museveni ate teweegaana musajja gwe kubanga ebintu bye sibitegeera njaga kugamba n'abaaliwo kanagamba yamale essaawa basi meka ngayogera kati ngayogera naye nga tanayetula nti Bobi Wine kati nga ffe tulaba gyagenda kyetugiddeko si kya Bobi Wine naye nga omusajja ayogera kuba kati n'atuuka ku kinyisi n'agamba now you see yazze mu gundi ya Kabaka bankubidde nabadde sho njiganye ne bankubira nenjikiriza naye omwana yawunzisa ayimba byabufuzi kati ng'ekyatuleese tumaze essaawa nga 3 omusajja ali mu kwogera abitinga eno kale tugamba kakati ate Bobi Wine bijjiddewa wano osegedde kati nengamba omusajja ono katolaba Bobi Wine yali akuba enkuuka yenkuuka yali ali mu nkuuka Kabaka yali atudde bw'ati Bobi Wine najja ku stage kamera n'eraga Kabaka Buganda ng'avudde bw'ati mu ntebe ali bw'ati akunukiridde
gwe tugamba kabaka wa Buganda no tetugamba Wambale simanye bikozi bitya Masaba biki ebyo simanyi Kizza Kayunga tugamba kabaka wa Buganda kagamba these people are trained. President wa Jamaica oba prime minister n'atimba bwati Bob Wine. Bob Wine ayimba zadde kika 15 nemmala nempali kwa nali ku simu bwenti nga tumulabira ku simu nagamba teyalina muyimbi wa Uganda ba backup bonna baali ba Jamaica n'abakubi b'ebyuma Bob Wine ya performinga ndoza ngo buli lwimba lukubako eddakiika 2 neŋŋamba wow ayimirira bwati Bob Wine ku stage kati akola mbwati kati nawe n'oddira nawe akafuwako nawe n'okola kaga akola ekintu nawe newekanga atokikola kaga noga omusajja muloko kaga Bob atuuka nayogera naga star mwena ne mulaba star kaga I don't kati olaba abantu we bato kati ekyo nkijja kuki singa twalina ba Jeff Chiwa mu Uganda kale abawere 15 ne batukwatira ku bayimbi baffe singa Uganda teri kyekimu kati come to think about olaba Bob Wine ategaza bana abasajja bajje no simanyi babiki byonna bakano brigadier kati singa Jeff Chiwa ye manager wa Bob Wine olaba Bob Wine olaba bambaze engatto z'ekibaliga ng'ali yekka bw'ati Bob Wine olaba akankanya abasajja abo tolaba nti ne balina zicepe naye batuuka okwambala engatto li n'ayambala kibaliga bw'ati ng'afuluma namuga jeno wayambadde kibaliga ko kubanga is making them to look out nakikubuulidde ekintu kati that's how big Jeff Chiwa kati nze olaba Bebe Cool ebyallo Bebe Cool oyo singa ku management gyayina eyo ndaba oli omusajja amukola t-shirt yani bamuyitaani Crebason ebyo ebintu bye byayambala ne manager Ron kakati tiimu yo giraba n'abalala amanyi batulaga eyo n'abeera ne Senkagala Jeff Chiwa jukira Bebe Cool ye muntu amanyi amawulire ne trending kati asobola n'okwogera ekintu ky'amanyi nti takiri naye n'akyogera kati abakwegattibwako Jeff Chiwa kubanga kati yandidde jukira kati diraabo aina Crebason amukolera engoye aina amusala enviri aina manager Roni aina abantu abo Bebe Cool aina abantu eyo noweyongerako omusajja Jeff Chiwa atakuba kifaananyi Jeff Chiwa abadde mu industry emyaka obameka bakuwa sente onoonye ebifaananyi bye ne bikubula era abantu bamumanyi bawulira Jeff Chiwa n'aba ne Jeff Chiwa tolaba Bebe Cool nti ayingira ne zembase nga tebamuyise yandizitambulidde ku mabaati kubulidde Jeff Chiwa kubanga kati olaba Jeff Chiwa akwata omuntu from zero n'amuteeka wamwagala naye watyanga akusanze oyinako nti kati gwe Bebe Cool olinako tiimu yo ogyematira oyina structure yo enviiri zo wakula bulungi kati Jeff Chiwa najja omanyi nti asindika busindisi otegekyenga kati come to think about Jeff Chiwa singa ali manager wa Chameleon kwa Chameleon yo mulaba mbadde mpuliza gundi gayi bamutaye mu Seafish n'agamba mmwe kamba buulire tutya Chameleon n'ekyokka Chameleon gwe tutya atya Jeff Chiwa. Are you serious? Yes. Agayo tutya Chameleon gwe tutya atya kubanga kati abantu abasinga tebamanyi Jeff Chiwa bawulira shiba yokayine manager wa Jeff Chiwa abatulaba njagala bagamba Jeff Chiwa is not a normal manager buno manager bora bakuba MP kati Chameleon of course manyimba manager be Mutima simanyi bani neka kati Mutima solo ga Chameleon ntimuka wano Chameleon ayimuka ne Jeff Chiwa asobola kugambisa amaaso nti yimuka awo nga tanyeze kigambo n'oyimuka olabadde okigamba ne bamama bafanyumiza yasenkana oba wazito ba my bro byasikana ko Jeff Chiwa ne awulyaga akankana na bukankanya ng'omusajja yafulumayo bwati okwogera naye n'atya ne kyali agenze omugamba alina natuula ne Jeff Chiwa munyonyi nga tutudde wano kakati ku Jaspia mbusubi kati abajjanga nga baagaana okuyitawo ng'oli ajja bwati n'atunula bwati n'ayita eri bwati kakati COVID kati atutudde twali mu open space kati nga
obali obalaba bazibona batu joli Jeff laba kayo wisdom ali ne Jeff ndozo babaga kali oba tugenda kuwamba Africa kubanga alaba Jeff Chiwa alaba kayo wisdom. Two things don't combine. Chichoba chiriao oba chichiria. So now therefore Jeff Chiwa to me ebyaddala katumwogereko nga tanafa sigamenti agenda kufa. Jeff Chiwa mu Uganda tebanga kona muntu manager alinga Jeff Chiwa. Era singa tulina ba manager kumi kale kanjo kuba 15 singa East ne Central Africa singa tatunyumya na ba Diamond Platinum netubanga 15 Jeff Chiwa ateka sente bazijjawa nasiteka muyimbi ate nanyigane ne womanyi tesola West Africa zensi nzibu zikuba bayimbi bazo okuba oluyimba lw'omuyimbi owa Africa atali bo kozirake dube Brenda Fassie chaka neba no mwabatandika mamanze era wesunako nnyo either otaddemu nnyo oguliridde nnyo oba ne kati Shiba ayimbe bigambo bibiri ebyoluzungu Rainbow you are my Johnny Rainbow Rainbow Johnny Rainbow neba kuba oluyimba mu Nigeria. Do you know what it takes? Kati oyo manager era nze I want to respect Jeff Chiwa ayandibadde nga amugezaako era bana abantu mbogerako nnyo ye manager Ron nze batukera manager Roger ya managing Spice Dan nze natuko okwogera ne manager Roger oyo nga sogera nko naye nga mwogerako nga batanso gamba Spice ayagala manager Roger nembaga musinikire muri oba mwagale mwe temanche bayita manager kwata muyimbi nze ebbanga lyo natubadde bukesa nga tuzika kawala naye nga munankola empita mumwezi nga situukanga ko mu kifo kye bayita mu kiyayi nali situukanga era yantwala bane naye muganda ngo yantambuziza nnyo Gideon twawakana nangamba ngamba nankola bi wali ekifo ekisinga obubi obo buyayi okusinga owino ne mugati kiriyo nanga nayo manyi dumu tujje tugende kati yanga nali nyambadde jini bitananga kyuse ngatezo nkutwale mu kiyayi nemuga sijja zikyusa nanga nedde ngatto zezo zijje muyambala zino gwe nkutwale mu kiri ekifo natu tetwakimalaako nenenyiwa nga nkirambula kyekifo kye nasanga nga wano waliwo ennyumba ne wano nenga bwoba oyitamu tosobola kutambula boti naye oyitamu boti kanembuuza abaleetamu ebitando baba bikola oba babiyisa mu madirisa manju bakola batya kyokka nga gye emizigo giri layini ng'ona ataddeko bukedde oli bukedde tu ono simba byonna biwoggana nono ataddeko ng'ate buli omu awogganya era nakomawo namira mizipa na dextro saamalayo naye naki kati omuntu akwata omuyimbi omujjeeyi namufuula somebody omuwanga respect be bano ba Swangz Avenue abakutte baazawe okubajja enankulabye eyo ba Spice agamba nabeeranga nankulabye mu kiyayi kati Bashiba tomanche bayita bwayise onaku zina ategerekeka abo Bashiba otegeera so Jeff nze mu respectinga and that's good. Kakati nawo nzija ku kintu kye wambuziza eyo nampise buyise Shiba okwawukana ne Jeff Chiwa either ebintu biri byasobola okuba nabyo either Shiba mulalu oba mulamu Shiba okwawukana ne Jeff Chiwa either mulalu oba mulamu because two things can ebyo ebintu ebisobola kwegatta either oba mulalu oba mulamu agamba either wayinza obba wekikyamu oba nga mutuufu tosobola kuŋŋamba nga wasafalinga nnyo nga Shiba olwidde Dr. Kyangambye ulira Dr. Kyagambye okujjako ng'afunye brain attack bwe bulalu bwenkugambye manyi gwekankuli buli everyone is a mad person nekisinze how mad are you the level of madness kati President Museveni waliwo ebintu byayogedde nenga kati level yeeyongeddeko erinnyeko why ngenda kyenyumyako wane doctor yadde ayogera corruption nengamba now the level of madness kubabaga buli omu ali mad kakati madness awo yeeyongeddeko because he was talking about corruption nagamba muleka abantu abali corrupt tukigira binywe nayo doctor neka yagambye mbu temukwata ku bantu babba ssente awo kuba baziteeka muno basobola ziddusa ne zikola kati nenga kati
level of madness wano ekendedde oba yeeyongedde kubanga olina okumanya tuli ku mukulembeze ayimiridde bwati era nze nategedde nti bano abasajja batukulembera balowooza bakyakulembera ziri toyi zaabwe ziri ez'ebikooma gye baava president ayimiridde ku national tv and anyway nja kukwatibwa n'obusungu kanzire ku kino kakati Shiba abamulalu okulekulira omusajja asobola okukwatako ng'okyali myaka 20 onyirira akabina kakyaliko tokasonda busonzi tosiba mu gym olya bikomando nakuteeka ku international level ate ng'okuze Shiba wogamba nti ogenda kuva wa Jeff Chiwe bintu bibiri kyenkugambye either abamulalu oba mulamu. Two things are going to happen. Tosobola kuleka manager wo ng'okuze wakati omukazi watukire kugamba emyaka 3 owe Uganda giba gisukkamu kati Shiba okuuma ogwo omubiri alina okuba ne ba trainer otegedde kyengambe si ekyo takyali oli Shiba yatambulanga butambuzibwa ati nga mu bwavu bwe yenna ebisambi tabikolako kakati olaba gwe Fatia waliwo abantu kati abakulaba bagaba bannayo bakana kalya diet eki oba naye kaba katya kati bamanyi nti kati oli mbiro byo kasayotako lipstick go kimanyi nti kati gwe Fatia waliwo omuwala kati asobola okutula nange wano naye ng'asoose mu saluni kwekola yenna ali bwati obuntu buli bwe buti alina okuja naye kakati gwe naturally you sit here imagine nojja n'otulaba oti n'otandika bannange abatulaba nsene kayo busto kwanka onakuladero kaye kati mulaba kati kaye bannange nga mulaba kati omuntu atudde bwati akulaba kati ekikyo kiri nakyo tonnatuuka mu biro by'abashiba okulwana n'omubiri kati Shiba ali mu biro alwana n'ebisambi by'obutamuvaako abisikaati akeera because practice bisika kubeerako kati obola kakati olaba ebifaananyi Shiba byabadde atuwa mugundi mu covid ng'ali mu nika anti akulage luli lwaki yalitabye kubisa naye kati alaba kikulu nnyo okulagako ne ku mubiri kubanga mu mwaka gumu ajja kuba tagulina kati akubisa omubiri era afuba nnyo okwekubya ebifaananyi ojja ogendera abawala beekubya ebifaananyi ebisinga ebyobwereere oluusi 1 baba tebalabika nga ebalabika 2 baba bazeeyuse tukugambye balwa okujja kakati nga batonga gwe era obulabo obwana bwe buto kati ngono omuwala agamba nti no virgin nga virgin ya kwogerera bwogerezi dolini kabaleeba kati abo baba neba no bola banti nense bakubye nga batandise tulaba obwere ngati abutulaga ku luli omanya alwana buli wala banga akozemu ku gym akabuto ne kaddayo ko munda ngaye kuba ekifaananyi ateeka ku Instagram kubanga kiba kya magero ne kati embiri gyabwe gibaddukako ndowooza balaba waliwo nalina ebinnya mu kabina gibaddukako alina gitega butezi kati wafuna ekifaananyi nateeka ku Instagram okubalaga nti nkyali nki mbooko kati gwe tobirowooza nako otegete kyemugamba kati gwe ojja birowooza ku mulundi guli oga bannaye nina okulaga nno ku bantu nti nkyaliwo nobalagako nobalaga naye kakati okiraba kiri nnomo tolaba nakulaba kati waliwo abakutuna omwana akikola atya oba alya mmere kyenkugambye Shiba abamulalu ku myaka gye egy'obu kuba kati nze ndaba nti nga your career eri ku peak n'oleka manager oli gwenjogeddeko Uganda gwe yeetaaga Chameleone gwe yeetaaga Bob Wine Bebe Cool oyo manager that missing manager buli muntu gwe yandibadde yeetaaga kati olaba Palaso ku peak gyaliko Chef namala mukwatako Palaso mulia Egypt olaba tuyigumize emyaka 3 nga talina manager kakati Palaso kyenkugambye kiri nti ekyo kimu nkuwa ensonga lwaki okuva ku Jeff Chiwa abamulalu kugambye tosobola kuva ku Jeff Chiwa nga oli ku myaka gya kusika mibiri gizza ku mubiri gwo ku magumba go ng'omubiri gudduka ku magumba go oli mwana muwala omubiri ebiro omubiri nga gukudduka katove ku manager wa kabi na Azawi balina bamumala kwa kakati Azawi music gwakuba yoyo yeetaaga ba Benoni abo ba Swangs nsikibuuka ba Benoni gundi wo Swangs otegede ekyokubiri ate nga kyekyandisoose abayimbi nga Shiba balinga Ronaldo mmanyi omupiira kati Shiba ye Ronaldo mupiira nti talenti yaabwe yeetaaga okupika
nokola training ennyo otegedde kati ate bammese bebazawi bebayirini ntale bawininwagi era omuyimbi alina talent naye aba muzibu okumanejinga kyovula tebatera kuyitamu nnyo kuba baba bemanyi nti bayimba kati bammese bo talent yaabwe si yakupika nnyo. Shiba si musiru kubanga nze mmanyi akimanyi tosobola kuva ku Jeff Chiwa ng'obwana kati period y'abaana bakakasa bayimba bazze. Omanyi nti covid yona waliwo abayimbi abamu betubadde tumanyi bagenda okuziika kasaba tebivulu abaana akati bali kuliya mu voice abaana kakati oli abadde ayimba siro nga waliwo n'omuyimbi gwe twatala ku BTM yani Dan B kati olaba oyo muyimbi nnyo Dan B abulako manager otegedde okuyimba ennyo si kwe kumakinga erinnya. Dan B muyimbi ayimba ali accomplished enyambala n'olupya olulala jadduta otegedde omuntu alina talenti nga yakupikamu tosobola ku biro bino kati kuva ku Jeff Chiwa ng'obwana Uganda erese talent empya kakati balese bani n'unu nga kakati otegedde ekiringa ekisembayo obutogera nnyo Shiba emyaka gyonna buli omu kyagamba teri amanyi nnamba z'abashiba eshiba nga ye namba ye Shiba abadde amanyi atuula awo bw'amala okutuula awo tamanyi music wenge gyatuuka ku radio tamanyi music wenge gyatuuka ku channel o ku MTV n'ebirala tosobola kuŋŋamba Shiba ku myaka 3 oba yatugamba ayina 3 oli ku peak nti Shiba ogenda tandika okuzunga otambuza music ku Uganda eno sa America. Shiba singa abadde mu America n'akola erinnya kyangu nnyo okuva ku management kati Shiba kyatamanyi waliwo obupresenta obumwesunze bumulabe nga azze bumulyewo bwamwesunga dda waliwo kati presenta yasanyuse nga Shiba mbwavudde ku manager kati agamba omwana ono bukyamwesunga wano wemunina omukubira busu kati ebyo Shiba tabimanyi ajasindika oluyimba aliwo omuvubuka lutwale ku radio presenta agamba kubira Shiba mumpe alo Shiba ogamba kati ababadde bamutya kiri ekitiibwa kya Jeff bagala kijja Shiba ogamba ki njagala kulabako emaki nde ku ssaawa 3 tusooke twogeremu ate amwego Shiba avuge ku ssaawa 3 ez'ekiro alo aba akyayogera nga presenta amukwata ku bisambi kati bibi ne Shiba emyaka waba yali abikola yabyerabira mu myaka 10 gy'abadde ne Jeff ate kati bano ba presenta bakawu nnyo basaba Shiba dakima bano ba presenta basaba presenta asaba programs manager asaba ne manager wa radio yasaba kasala abantu bukubanye nyimba za Shiba kati fiye baddewo kubanga Jeff bamuti Jeff alinga Jeno Jeff bamuti olutya wa kakati Shiba abamulalu okuva ku Jeff Chiwa era kambabulire tolaba nti no Shiba abadde mu covid nga alaga asimanya ina holy pad alaga ba sister be bonna banene bazibu bano bani asiba ku mazzi yekola ebintu kakati agenda kutandika okulunda embizi nga Morini n'antume alowooza Morini n'antume okulunda embizi n'embuzi mu mirembe Shiba agenda kugenda ebizibu bijja mutuuka omulabe ng'agenze okulokoka nebwe okuva ku management bagaye mirembe nnyo Yesu agamba mbuno mujje abalina mwenne ebizibazitoweredde nange n'abatikkula waliwo ekikuzitowera ng'okuva ku manager ng'okuta manager wakami nga Jeff ekyo ebabadde ninene nnyo ng'olina kujja wa Yesu otegedde kale Jeff mugenda kula Shiba ng'atandise okutambuza babuyita butya agenda kutandika okutambuza bagi yanga gift of kado awo wegiri nini wisdom njagala omuwabukize jalaga tuzikere topic Shiba kyenjagala mugamba Shiba wekibe kyaku
tabudde byanfuna bannange omanyi bamanaja bano oluusi tubanenya abaroja kati nze waliwo bano abaana be bayita kyonjagala bebi nja kikuwa bano abapya bawala bebani katereya ne kande katereya ne kande abaana balaba kyonjagala bebi nja kikuwa kyonjagala bebi kati abaana balaba nsasi kati manager abateeka mu sente musaasire bazze mu covid teri bivulu abambaza kirayika yabawa n'emmotoka bavumya video awo okawe bali ndowooza abakateeka mu miliyoni ng'ebyo ezo miliyoni 2 ositula ekizimbe e Kampala bannange nga tonnava wa manager wo soka obale sente zaateekamu kituufu wano osobola okulaba nga we zidda akulyako naye ebyaddala biri nti yatalafiya omanyi nti no Jeff Chiwa abo balaba manager abo manager Roger abo balaba batalafiya ku muyimbi n'ateekamu nga tamanyi oba ziridda otegete kyengamba kati nze Jeff Chiwa kati nankwata ku muyimbi wange Ziza Bafana gwe kubanga Ziza Bafana ye muyimbi asana okuba nga akuba cricket over buli mwezi Ziza Bafana ina kubanga akuba abantu balowooza Ziza Bafana yakulya mu church Christian F church akuba n'ennanga nga mulokole muzibu ate woloko katosola kuva mu bulokole ogwamu bugwe boserera mu buserezi kati Jeff Chiwa nakwata ku Ziza Bafana jukira twetaga kati Ziza Bafana yetaga manager nga mukambwe nga Jeff Chiwa oba bayimbi bayina ne kukomera mu abateeka kubanga ngeji bamutya nagwe Jeff Chiwa njogaji bamuogerako gwani Jeff Chiwa muvena akoze kyenjukira kiri kimu kyokka basanga ejaga kugundi ku Neverland wali aba ready and wizo police anga baawukanye police ejje sanga wo musiri gwenjaga wali omugenzi manchi yagamba bambuze n'enjaga yani naga ebyo nne bintu ebiri wano bya Jeff Chiwa ngati maeta samu kwata ate police yalize era byenjaga wali gibali omanyi nti awo mugenzi radio bali bamutwala yakaye enjaga ya Jeff Chiwa ebintu ebyo nebyo kati nga ne police tayina ngeri gyegenda ate munyonyo kwata Jeff kati nga buli akabi konna akali wali oyina kasiba ku Jeff Chiwa era babakusanga mu motoka nzibe wali bani ga ya Jeff Chiwa kubanga ye muzibu wakwata ne police emutya nakyo nakye kiri mbadde nsaba nga tuwunzika ba manager bano batalafiya kituufu mutusobola okutandika okukola sente nga yafuna 60 nga gofuna 40 omuyimbi nga tonneekyanga lowooza 40 wandigifunye luli olaba abaswangizi abo kati tulabe azawi watuuse sinnalaba simanyi wali okira sinnalaba kivulu azawi kyali akoze sinnakiraba kati Benoni ne Julius wa Swangs Avenue sente ze batadde mwana tezinnadda kati omwana watandika okwekyanga era kyenva nsaba buli muyimbi wa wano bw'oba ne manager oba manager kola endagano omuyimbi oyo nga mutandika omugambe ngenda ku managing emyaka aga teeka wano sente ezitandika okujja tufuna anti yasalwa kyeki kyenagambye ebintu ebyo byonna nno si byangu Jeff era ayina abantu Jeff ayina abantu abagamba nti yabamanaginga bali mu ttiimu ye naye yetaboogerako kabako waliwo n'omulala bamuyita obaani bali eyo simwe mu ttiimu no sleep we bajjayo we baddayo yetanyega otegedde so nsaba Shiba bwe kiba kituufu kunze nze ndowooza Shiba mulalu okuva ku Jeff Chiwa okaddiye okula kubanga Shiba okuyanga Shiba atugamba nti ennyumba yakizudde ngeri manyaga Jeff Chiwa of which Shiba tasobola kukola mistakes Red and Weasel ze bakola bw'aba yazikola that is her problem. Ne Shiba is doing good business wise endorsements ali awo abeera ku nakyeyombekedde oba ebya nakyeyombekedde oba ekyabatabudde pozinga laba newe kibanga si kyekyo omanga kati Shiba oyo mwegendeze yatandika okwogera ebintu ebyo bya nakyeyombekedde alabika waliwo gwe yali akoona tabanga yali akoona mukulu nakyeyombekedde ndi nakyeyombekedde kati ogenda otya nakyeyombekedde ng'olinaanya omusajja
tasobola naye atulimba pozi agaye nti omusaala takyalina maanyi amwe ku mirondo amwe ku mirondo amwe ku mirondo anune ku vvu naye kati Shiba ali awo nakye era Shiba yatandika okwogera ebintu ebyo nakyeyombekedde alabika wali gweri yeetamiddwa kubanga kati anyway nenze Shiba nkusaba va mu malala nze ndabya Irene Ntale mukazi muyimbi Irene Ntale mukazi muyimbi yava ku swangizi ng'amanyidde okusiiba ewaka okukola enjala tatambuza music netunda Irene tulowooza n'okulowooza oba yafumbirwa mu America oba omanyi nti ne Diza Luzinda amusinga okutrendinga kati kwa Diza Luzinda olujja n'aleeta omwana wange asifaanana Kandi B omwana wange simanyi afaanana biti mbu ne babeera omwana wange yandabye nga naaba kati anti okujjako Irene Ntale asobola bikola ebyo biri byakola Shiba nkusaba ddayo buzzi ekintu okikwasaganye twaye kigenda mu maaso kale alright abalungi abadde naffe okuva gye twatandikidde mpaka wano wetukamekereza tusiimira ddala mwebale kubanga mubeera waawo mu ddiro lyammwe ne mutabawo kaddata kammwe konna ke mutaddeko naye mubanga musobola okutekkanya olunaku olwaleero ensonga gye tutunuulidde lowooza mugyayi nabagamba pikingamu ekikugasa ekitakugasa just leave it fe tujja wano getwala mukibaba nga kikugattako ekitakugata kukolotya but I think kino kyo gye tukoze it's a big thing to the artist abali eyo ndowooza mufunamu ekyokuyiga let me hope so era Wisdom toyanza nnyo toyanza gwe tubadde nawe olunaku lwaleero Pacha that's my name subscribing ku Kayo Wisdom official Point Media the same time fresh it would love you so much till next time bye